Ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Omusumba wa House of Prayers Ministries International Omusumba Bujingo avuddeyo nate n'alaga obutali bumativu naddala ku bigambo eby'enjawulo ebiteekebwako naddala ku buyambi obutali bumu naddala eri bannayuganda. Kino ekijjidde nga bannayuganda balinze akasimbi okuva eri gavumenti wabula nga mu kuvayo mu kwettanya ensonga eno bagamba nti abateesobola oba abankuseere bayita ba vulnerables mu luzungu bagenda okufuna akasimbi kano. Agamba nti ekigambo ekyo kyandikyuse akubanga omukulembeze munda mu ggwanga abantu bana abayita balwanyi nga n'olwekyo bandibadde balwanyi ku nsonga enegenda mu maaso ku kirwadde kya COVID-19. Katobe nate emboozi eyo. If the government is to help the citizens to go to the middle income status, we must avoid words that discourage people. Omusumba ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International Omusumba Bujingo avuddeyo n'asaba abakulu mu gavumenti okwegendereza ebigambo bye bakozesa nga badduukirira abakoseddwa COVID-19. Waviiriddeyo nga waliyo ekigambo vulnerable ekituumiddwa abali mu bwetaavu kyagamba nti kirina engeri gye kibamalamu amaanyi. Mu lutalo luno ffenna lwe twenyiggiddemu ne tugamba tetujja kuganya bulwadde kusaasaana. Buli muntu jjazze mulwanyi. Omulwanyi oyo bwe tuba tumutwalira emmere tumuzeemu amaanyi tumugamba ate ogenda kuwangula. Kamanda omutuufu ateekwa okuba nga wa morale jerye. Taligamba ate mu lutalo lwennyini nti muli banafu era bagenda kubamenyaamenya mmwe baakateyamba buli muntu bagenda mutta n'emmundu ye. It's a joke. Tosobola kwogera n'amagye bw'otyo. Musobola. Aha. Nsaba ekigambo ekiva mu office ya Prime Minister. Ekigambo ekiva mu bakulu baffe abaasoma kijje nga kituzaamu buzamaanyi. Bwabawo ka relief bakagabira kategole y'abalwanyi. We are all fighting to avoid the spread of COVID-19. Akinoganyiza nti ng'omukulembeze w'eggwanga bw'azaageraageranya ekirwadde kino ku lutalo era nga bannayuganda bwe bali balwanyi banne. Muzeeyi Museveni abakyala bano ab'omu butale abebika obutimba abasulayo abayita balwanyi banne. Let us adopt Muzeeyi's words. Tugambe nti package eno egenda okugenda eri abantu egenda eri balwanyi kubanga Muzeeyi kamanda ni chief w'eggwanga ery'amagye naye ye kamanda ni chief w'eggwanga eryaffe ery'abasiviliani era bwe yatudumira mu 2020 twasobola ffenna okudda ewaka nga ne kye tuyingiddemu awo tetukitegera ekigambo lockdown it's a new experience. Naye twabeerayo n'atuweereza ak'okulya abasobola okukafuna baakafuna naye twagenda ng'abalwanyi era mu kamandi ye ennungi tufiiriddwa abantu batono okusinga amawanga agatusinga obugagga n'abasawo n'ebikola ne kaakati oluduumira lwe luno era lwakoze era kati kizibu okusanga omuntu agamba nti Muzeeyi yakola bubi okuteekawo lockdown. Mubamu ku bantu abateekebwa mu kiti ekyabagenda okuyambibwako mulimu ababodaboda, abatakisi, ab'omu butale obw'omubuulo, bannamwandu n'abantu abalala. Emirimu gyabwe egiyimiriziddwa. Omusumba Bujingo agamba nti abantu abamu basobola obuteetaaga kubawa mmere yadde ssente wabula ekigambo ekibazaamu amaanyi ng'ekkanisa bwe zeekola. So my humble request and a suggestion is that let us use good choices of words. Let us use good choices of words. Omusumba Bujingo awadde amagezi nti ne mu nkola ey'okusindikira abantu obuyambi bw'ensimbi ku mobile money bassentebe b'ebyalo bateekebwe ku mwanjo. Wali amanyi muntu wa ku kyalo yasuze enjala okwenkana w'erosi. Oli mutuufu. Oli mutuufu. Era erosi ono amanyi namwandu engagga amanyi ne namwandu struggler. Erosi amanyi single mother engagga amanyi ne single mother go basuulawo atamanyi kiddako. Awadde ekyokulabirako ekya Ssaabaminisita Right Honorable Robina Nabbanja engeri gy'azze yeerandiza okutuuka wali era mulinamu essuubi. Ate tulina omukisa nti tulina Right Honorable Prime Minister omulungi avudde ku grassroots obanga akirabye nti asobola okuva ku bwa kansala n'akulira ba minisita ebigambo discouraging tateekwa naye kubanga abyagala
kuba buli kimu akirabye akiseemu. Kati ye muntu asobola okugaba address omuntu n'agissaamu ekitiibwa kubanga agenze ng'agoba ddala ku ddala. Mu mboozi yaffe n'Omusumba Bujingo agambye nti abantu balina okuyitibwa ebigambo ebibazaamu amaanyi era n'ayongerako nti wadde ekirwadde kitirimbula abantu abawerako n'okussa ensi ku bunkenke waliwo essuubi. I'm strong. We can make it. We are going to make it. Twesige Katonda. Nsaba abantu bonna beesige Katonda tuleme kumwesiga mu kaseera kano bwe bivaawo tuddemu okutulugunya bannaffe. Omusumba Bujingo era asinzidde mu programu eya Unveiled Experience ku Soroti TV n'akubiriza abatyoboola n'okutulugunya abalala okulabira ku kirwadde engeri gye kitasosodde. Yoweri essula 3 olunyiriro lw'10 lugamba bwe luti n'omunafu agambe nti ndi wamanyi lwavaamu n'oluyimba. Let the poor say I am rich. Let the weak say I am strong. Let the sick say I am healed. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Tunasukka waawo. Otegere kye ngambye. Oluyimba nduwulidde. Kinajjukirwa nti ku nkomerero ya Sabiiti ewedde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yalangiridde nga gavumenti bw'egenda okuwa abantu abakoseddwa omuggalo ensimbi. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.